ebyafande mu kibi mwabitegedde mwagafunye twabagamba kolera dictator at your own risk bamusanze atoloka mu ggwanga ngadduka ng'ayingira Congo bamutadde nnyala bamulina nga yateeka amaanyi ku baana b'enkyukatuka nga yateeka amaanyi ku Kyagulanyi mu kibi nga yakola ngolowooza wava bagenda muwa bwa IGP mwabasirikale be bakozesa mwakira badeployinga abasirikale bakume Kyagulanyi bonna babakwata babasiba omu ku bo bamukuba kati ya Afghanistan nga tuli mu campaign paka na kati mulwadde muyito kalimida newe njogerera obudde buno gwe nawe omusirikale abyawo abadde asuubira nti oyiwawo omubiri bakulabe era bakwagala ennyo mu kibi obudde buno bamukutte ngadduka mu ggwanga ng'ayingira Congo nkiddamu afande mu kibi gwe mwalaba eyakozesanga amaanyi amangi n'aleeta ebimotoka biri ebinene n'aleeta abasirikale omutwalo mulamba n'abatikika mu kkubo obudde buno bamutadde nnyala ngadduka mu ggwanga nga katabuse naye nga be bamudiployinga kati gwe nno mbu babingiike mbu gwe lwana nnyo iwewo nnyo omubiri bakufuule CDF tosobola kuba CDF mu bali bantu bali abantu bakola kakulopo kaabwe ka famire yaabwe bokka obudde mu kibi oyo alimida nagabawadde ku makya era n'essaawa ya kakati bikyalanda ate nze mbawo just okuba nga mbatuusaako buli kimu nga wekitambula era katuulire noono oba mujjukira bulungi omusajja oyo ndowooza era buli omu amujjukira yayiribya nnyo pulezidenti w'ekibiina kya NUP buli gye baagendanga nga bakaaba afande Mukiibi buli afande Mukiibi ng'abatambulirako paka banange mabegako awo nabakolera vidiyo ne mbagamba nti banange buli muntu yagezaako okutulugunya Kyagulanyi oba okutulugunya abantu be ogenda kukirozaako wali nga tukyali mu kampeyini na missioning erinnya lya Mukiibi nengamba nti Mukiibi okoze kinene okukulira abatulugunya Kyagulanyi naye ojja kukirozaako obudde buno wetwogerera Mukiibi ali mu besimenti ayiga Runyankore Mukiibi ndowooza yali agezaako okufuluma eggwanga nga waliwo ebitatambula birungi gye bamukwatira eyo ali mu besimenti ayiga Runyankore then gye sibadde eriyo abadde bantaaginga mu vidiyo eriyo omwami eyali ku live ya Siimwe n'akuba essimu nti yafuna ekirooto nga bali mu meeting enjuki zaava waggulu ne zibeegattako ne babeera mu meeting kati ate oluvannyuma n'afuna ka bebi n'akasitula nga kali mu fulaga ya Uganda bebbo oyo kitegeeza nti eriyo entandikwa ya Uganda egenda kubaawo entandikwa ya Uganda egenda okubaawo ng'oyo omwana yagikiikiridde then ziri enjuki kitegeeza nti eriyo connection egenda okubaawo nga okusimba emirandira emipya omugenda okuva obuwanguzi eyo meeting yalimu abantu ng'erimu n'enjuki ate ne muvaamu n'omwana eyali mu fulaga ye Uganda eriyo emirandira egigenda okusimbibwa ate nga gigenda kwesiimisa munansi oba gigenda kwesiimisa abantu bonna ekirooto ekyo kye kitegeeza omwami yali mu meeting n'abantu abangi n'enjuki ne ziva eri ne zibeegattako ate oluvannyuma n'asitula ka bebi kali mu fulaga ya Uganda tekitegeeza omwana oyo yentandikwa y'ekintu ekyo kigenda okubaawo omwana oyo yentandikwa y'ekintu ekyo kigenda okubaawo then ziri enjuki zigenda okusimba emirandira emipya ekigenda okwesiimisa ensi kyekirooto ekyo kyekitegeeza bananga omwami oyo bw'aba nga teyafuna amakulu g'ekyo ekirooto n'amakulu gaakyo kiikyo nkibawadde leero ntandise kaweefube wange w'okukuma ebyoto w'okukuma kandoozi nabagamba nti ennaku z'omwezi 16 nzirayo era maze okutumya ekyo ekintu kye bantuma kintu kimu naye nga kinene mu ssente kizitowa mu ssente maze okukitumya nsuubira nti sawa yonna wenfunira ssente ate zikireeta kijja kuba nga kintuukako wano ekirooto ekyo kyekyo naye nga Mukiibi obudde buno ali mu basement ayiga Runyankore nayogera erinnya lya Mukiibi ne ngamba Mukiibi mujja kukirozaako nammwe mpolampola naye ng'ekirungi ekintu kye nayogera kiikyo kyatuukiridde Mukiibi ali mu basement ayiga Runyankore yali ayitamu ne bamuyoolera eyo kati obudde buno aliyo naayega Runyankore Mukiibi no ojja kwega Runyankore ojja kwega Orutooro ojja kwega Orukiga
noija kwegora nyoro endimi zona zo mu western noija kuzeega niwe noija kuzeega nabagamba nti buli muntu yagezaako okutulugunya Kyagulanyi oba okutulugunya abantu abaali mu nju mugenda kukirozaako mpolampola lwakuba nti ebimu bannayuganda mubyerabira mangu nayogera ku miriro nayogera ku accidenti buli kimu kyanayogerako ebintu ebyo bigenze bihappeninga lwakuba nti ebimu mubyerabira accident zo za buli lunaku emiriro gya buli lunaku banange ebintu bigenda bihappeningira ddala nga bwe nabibagamba ate eriyo n'amaziga agajja amaziga agajja gajja kaabya famire eyali ekaabizaako banansi amaziga ago gajja mu kiseera ekitali kyawala amaziga ago mujja kugalabako wabula yo poliisi evuddeyo ng'esinziira ku kibanja kyayo ekya Facebook ku mukutu gwabo gwa Uganda Police Force ne bategeeza nti amawulire gonna ago gonna ge mulaba gasatulatinga mbu ga bulimba. Yo poliisi bwekyo bwegambye nti gonna ge mulaba agogerwa ku afande Mukiibi mbu bya bulimba mbu si bituufu. Tujja bimanya era tujja bitegeera anti munnange mpola byonna nga bigenda mu maaso. Yassa onavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akangudde ku ddoboozi. Mulowooza eddoboozi lino akangudde lyaki? Bibi mu mawulire ge tulinawo nkusaba otambuze vidiyo eno bukyanga bubanga bwa mmindi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda omulonde yavudde mu mbeera n'ayatulira NBS nkiddamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bumujiikaavu obw'ekitalo munyiike n'obusungu obw'ekitalo kyaddaaki yayatulidde TV ya Kaliisa. Lwaki ensonga enkulu lwaki omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yanaabidde NBS mu maaso kyavudde ku lupapula lwa Nairo Post era nga luno alutwala ye Kaliisa bwe lwavuddeyo olunaku lweggulo ne luwandiika ne lugamba NUP and the government in peaceful talk over His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu return oba sexual return in Uganda. Mukunnyonnyola mu Luganda nga kitegeeza nti government ya Mwami Museveni saako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu nteeseganya okulaba nga omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo mu ggwanga Uganda nga tebagenda mumukwatako. Mbu bali mu nteeseganya wakati wa Museveni ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu okomawo kwe kubeerenga kwa mirembe era nga tagenda kukwatwako agende bulungi nnyo emagere mbu mu bukuumi obw'enjawulo. Yabaanukudde n'abagamba bw'ati, how can my rights and dignity be a subject of negotiation? Mu Luganda ng'ategeeza nti kijja kiky'okuba nti ekitiibwa kyange n'eddembe lyange lituuka okubeera nga likubaganyizibwako ebirowoozo. Mu busungu obw'ekitalo yayongeddeko n'agamba nti NBS is just a peddler or fake results or narrative. Mu Luganda peddler, omuntu ali peddler yoyo omuntu afulumya ebigambo bya swakaba nti NBS bali mu kufulumya bigambo bya swakaba ebitalinaako mutwe n'amagulu. Yayongeddeko n'agamba, my return to my home country is a right and I will soon be back to my country. The regime can do whatever thing they want to do. Inti nze okudda kwange mu ggwanga gye banzaala dembe lyange era nnaatera okukomawo mu ggwanga Uganda. So kati regime ya Mwami Museveni eri ya ddembe okubaako kyenkola sikiinaako buzibu. Mu kumaliriza yasekeredde NBS n'agikubira n'akakule n'agigamba nti standing against Museveni and beating him is only a crime in eyes of NBS, but not a crime in eyes of the law. Mu Luganda inti nze okuyimirira ku Mwami Museveni ne muwangula musango eri mu maaso ga NBS telefayina oba televisioni wabula si musango mu maaso g'etteeka. So my return will never be negotiable and I'm not negotiating with anyone. Yabadde tough. Munnange mu mawulire agatambula aga Pastor Robert Kayanja ndowooza mwena mawulire ago mubadde mugafollowinga era nga mugatambulirako. Munnange kyaddaaki
byonna bye bamaze okuba nga ate bizuulwa nti byonna babadde babimuteekako nga bijweteke avuddeyo n'agamba agenda kusuwinga Kingdom TV. Kingdom TV ffenna tugimanyi nti ya Pastor Tom Kiganda. Akati nno mukyali awo Pastor Kayanja atutte Pastor Kiganda mu kooti for defamation. Amututte mu kooti. Luno nno kati lulanda tijjukira juzi wano mu kooti bwe yavuddeyo. Ayina statement ze yakoze n'agamba ku luno tagenda kusirika, agenda kuba mukambwe nnyo nga mukambwe nnyo. Anti lawyer yatuuse n'agamba ate bye baatadde ku media baabijjeewa nti baakwata ebintu ne babiteekamu amaloboozi agataali byebyo. Kaakati mukwano TV Kiganda eyo baba bagiyita Kingdom bagikubye mu mbuga y'amateeka, of course n'ennyiniyo for defamation. Pastor Kayanja gwe mukwano ayina abagoberezi. We binaggwera bino mukwano onampulirira buli musumba. Kakati endiga buli omu atuule ku sayidi ye nga temwesindika, buli omu atuule eno. Ne mu comment section mwerageemu. Iyo tuvuddeyo tubadde tukyali awo nga full figure zimuleeta munnange nga katutema nti essaawa ya kakati we twogerera Mirembe Buildings mbagenda kufumbirwa minisita. Tugamba otyo akaana k'Emirembe essaawa yonna bakajja ku lujja. Essaawa yonna bakajja ku lujja. Omwana essaawa yonna atwalibwa minisita. Agenda mu family enteeketeeke ezina background. Ow'Emirembe omikisa bwate waba alonda ekyapa mannya ge osobola okukola ebintu byonna tubamanyi bantu bangi babawa chance nezimunemu zikozesa tewamanya. Si bigambo byange, bigambo bya full figure. Era yagamba nti amawulire gatuwa abagayinako wino ninga byonna bigenda mu maaso n'agambye nti ye talabangako mugagga ngali wa layisi kyekigambo kyakozesezza era nga alifaringa ku Mirembe. Bwaki akozesa ekigambo ekyo? Emwe okuwangaala kuno kugenda kutulabisa ebintu. Nze mbadde sirabanga ku mugagga wa layisi nga Mirembe. Okuwangaala kuno kugenda kutulabisa ebintu. Ovanga ku mugagga nga gwe basiyaga, ovanga ku mugagga nga gwe bali ekirindi, ovanga ku mugagga nga gwe basiba emiguwa ne babamba ne bakuba. Bannange nze ono omugagga agimmenye. Bannange ono omugagga nga wa layisi. Ffe tubadde tumanyi abantu bakola ssente kufuna protection, abantu bakola ssente kufuna happiness, abantu bakola ssente kubeera respected. Ono ye yafuna opposite of that. Sente ze zimubonyaabonyezza nnyo, ali mu miserable life. Nze nkutidde okuwangaala kuno kugenda kutulabisa ebintu bakyala. Kugenda kutulabisa ebintu. Obeera awo ng'omugagga gw'obadde weegomba ali eri bamubamba ne basiba emiguwa ne bakuba emiggo kumakya. Kati sente, why is she struggling? Bannange? How can you struggle to that extent? Ate sente zo. Ate ekisinga okuba enkyukwe. Ng'akusiyaga. Akuleetera abakwebakako ekirindi. Akubamba ng'olina ate omusiima. Awo wasinga okunnumya omutwe. Bannange, mugagga. Eyo nayo violence gye bakolako ng'ogisasulira. Ogisiima.
naye balina okuba nga bazadde bo balina omukono mu kino ekintu. Bazadde bo mirembe balina okuba nga balina omukono mu kino ekintu. Kuba tosobola kubeera closed ku bazadde bo. Ne bakuleka osiime akutulugunya waatyo. Tekisoboka, bazadde bakirinamu omukono. Taata wa mirembe akirinamu omukono, mama wa mirembe akirinamu omukono, baganda be bakirinamu omukono. Yes! There is no way you can convince me. Nti bazadde ba mirembe tebakirinamu mukono. Kino ekyokumutulugunya. Ng'abadde bakimanyiiko. Because that girl, she's so close to her parents. Yeah? Ate full figure yatugambye n'otugamba. Mbu batuuzaako ne meeting. So batuuza meeting. Ne bamugamba ate dayo y'omusajja akubamba n'akuba emiggo. Daye w'omusajja simeyanga kuleetera abasajja abakwebakako ekirindi ate nno nga sinakwebakako nti maaso straight. Naye abakusiyaga ekirindi. Taata wa mirembe kino ekintu okirinamu omukono. Naye bannange samwa olaba wakutuusizza. Fe ebigambo bya full figure tukyabyozaamu, tukyabizza obwenkulumu. Sweetheart, tebinnaggwa. Anyway, by the way, mwebale n'abamutaginga. Thank you for tagging her. Thank you for sharing my videos to her. Nkimanyi zimutuukako bulungi. Ebigambo bya full figure tugenda kubizza obwenkulumu. Paka ku kigambo ekisembayo. Tetunnaba, tebinnaggwayo. Etubwawo munango okubanga tugakutuusaako gonna nga wegatambula naye nga byonna bigenda mu maaso waliwo nkuba kyeyo eyafudde munnayuganda munnaffe naye nga abadde obuwalabu ng'agezaako okuyiiya obulamu bwamba ebyembi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Okufa kuno Mukama yakola okufa kuno bannange. Omwami ono gwe mulaba yafiiridde mu ggwanga lya UAE wano. Naye teri kintu kisinze kummalamu maanyi. Obwedda ndaba ebintu nga babipositinga buli omu asanze amwogeddeko byamwogedde naye byonna bye bamwogeddeko bifu. Bino mbawa mazima. Ekisinze okummalamu amaanyi omusajja ono obwedda ndaba vidiyo zitambula naye nga sitegeera. Kirayanti wange twanyumizza naye ku Sande. Nansindikira ne ssente buli kimwe kyadde kyetaagisa ng'aleeta na muntu we. Imagine visa, tiketi, buli kimwe kyetaagisa nga byonna biweddeyo. Leero babadde lwakumakya mutereddeko ne bibadde bisembayo naye nga ndaba omuntu taddamu. Kati bambi brother we yamunkonekitingako yamundeetera kyava nkubira essimu nga ekatisi. Omuntu gwe wakoleddeko visa aleeta omuntu we yafuddeko nzi kikyotegeeza gwendeta ye yafudde oba aleetako ye ono aleeta. Ngamba leka nawo omuntu gwe nawogedde naye ku Sande ng'olwo bambi emmotoka yamukoonye. Nene enkuba eyatonnya ku Mande eyo yali ennyingi. Motoka mwe yamukoonera naye abasinga mukoze vidiyo temumanyi nakyaliwo. Omusajja emmotoka yamukoona ne bamuddusa mu ddwaliro bambi ku lw'emmanda olwo gye yafiira. Ekirungi abadde n'ebyogera ng'akola era kampani ye yayamye okukola buli kimu okuzzaayo omubiri gw'omugenzi wa ku butaka gy'azaalibwa. Naye teri kinnumye nga kuba omuntu nayogera naye ku Sande eno ewedde n'asindika ssente buli kimu. Bannange okufa kuno era nsaasiramu abantu abali eyo abalina ebibeemazaamu mmwe n'ologo ow'eŋŋanda zo notta omuntu. Okufa kuno nga onna simanyi na kumanya omule mirembe bambi kyenyinza okugamba. Kirungi ne famire yategeddeko abadde bamukozesa bakama be kampani eri wiringi omuzzaayo. Nebwendaba omuntu afudde ku kyeyo nzigwamu amaanyi sijja balimba kati wuuno abadde nakkira yanti wange. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
ebisigadde mpola mpola tujja kubanga tugakutuusaako era gonna ojja kubanga ogafuna bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nga ffe we tuli buli kimu kyetaaga okuba nga omanya tujja kubanga kikuwa sigala naffe tova